Okay, so abatula cruise exclusive abangi nnyo bayogedde ebigambo bingi nnyo ku kavidiyo akatambudde ku TikTok nga bagamba nti Flona yakanyiza kwenyogotola na kwesiba kwa Aviator nga Aviator ayitaba Aviator nga ayitaba nga tayitaba. So lunaku olwaleero njagadde manye Flona atubuulire story yatambudde etya. Yatandisa tokola performance ogende wa Aviator kituufu yamwesibyeko kyabadde kitya. Abatanala performance eyo mugende ku Facebook page yange mulabe performance eyo abaana ba TikTok gye bajjeemu omwana n'agamba Flona obwedda agezaako kwenyogotola kwesiba kwa Aviator yesibye kwa Aviator nekigaana. Flona kyabadde kitya? Alani ekituufu twinga wembitandikira kuba bannange bw'olina wafalawenza bulungi vidiyo Alani okuva gye nabadde mpafominga omwami Aviator senga really teyabadde interested okuzina n'omuwulirize Flona kandi yandibadde tava mu kifo kye najja wendi naye ekintu ekyogamba nti oba yaneegize n'ennyambala omukulu gyabadde ayambadde mu bantu yabadde tasobola kwenyogontola ate era nange sinzi yabaddewo nti oba ninga kisaanyi nti nno kino nonno tewamwesibyeko omukulu Samwesibyeko balina kyenyinza obbagamba nti mu bulamu bwensi Alani buli muntu alina bwapasivinga ekintu ng'akirabye bambi olumu wetuba tupafominga bagambye wamuseereddeko n'omuseererako ng'omwekubako. Ekituufu kiri nti buli omu alina bw'alaba ebintu ebiseera ebisinga bwe tuba tupafominga bambi olumu ndowooza oyinza n'okupafominga n'omuntu nga tomumanyi tuba n'omuzimu oba ogutwambala n'osikayo omuntu just to have fun naye ng'ekituufu kiri nti mikwano buli omu alina bw'afuna ebintu talabyewo nsonga eyinza kunyesibya ku mwana oyo Aviator sigiraba weeri yandibaawo ku muntu omulala naye ng'ekituufu kiri nti nabadde empafominga ate nga bw'oba olaba mu kumugjayo twalise tuzina bulungi netutuuka mu kifo ekimu bw'obadde omugjayo teyagaanye teyagaanye njagala mwetegereze ka vidiyo ako yazze bulungi nnyo ne tupafominga ne munnange eyakafunye era ako ka incident keyajjeemu ddala muganda wange bw'otunuulira vidiyo eyo gye yavudde yonna omukulu oyo ddala namwesibyeko bwakanyiza kola bwot omwana n'agamba yabadde stroke yabadde stroke nga nzina kazina kange just nenkolamu ka stroke by accident bambi nenzira side ya Aviator ate naye yakkuteko mu mugongo bwatitogwa ng'ate atakwetaaga yalindese nentuuka ku ttaka naye ng'ekituufu kiri nti bambi Samwesibyeko kuba I know he might be committed somewhere ate Flona ebintu ebyo sibyoliko essaawa zino bannange bagambye ba tiktokers kye bakoze ate mikyo no it's fine Alani mu bulamu buno bwe tutambuliramu obwa art either olina okugumira negativity okusobola otuuka woolaga oba abali positive mu bintu by'okola not everyone ajja kwagala kyokola oyo akwagala ajja ku appreciatinga waka gwokola webula n'oyo atakwagala ajja noonya where your weak point is ate naye tolina mumukyalo nga bwe tutambula nga manager bw'abeera wano mu maaso bwatukwata mpolampola kyakuyisizza kitya nga gwe artist okubeera nga wabadde bakwembarasinze ku social media you a new artist this was something abavubuka kye baliita okujereegerera your first story ng'omuyimbi bakujereegerera kyakuyisiza kitya mu bulamu bwa industry n'okubeera nga tuli upcoming ezalawo teri bulamu yes ezalawo teri bulamu naye ate nze Flona I welcome the negative and the positive kubanga ebintu ebiri negative bituyamba okuba nga tuguma ate ne industry gyendimu I'm not the first person to face this sigwasoosera sigwasembyeyo bakulu bange bazze babiyitamu olumu ne ziba naffe bennyini so this is sijja kwewolereza naye byebimu bye tulina oyitamu ate era ne bakulu baffe bye bayiseemu
So I'm strong kuba bingi ebikyajja Alaba. Bangambye wamenyese omutima wasuze mu hoteri ng'okaaba ng'ogamba bakuvumye era abaana bakuvumye nnyo. No, not really. Kubanga Alan leero stage kisoose nti eno yabadde just performance. Naye ate bingi ebize bihappeninga byotasobola revealingira abantu nti mu myaka gino gye tulina ne mu kusoma mu families negativities nyingi zetuzze tufuna naye ate tekikugaana genda mu maaso ebiseera ebisinga embeera ezimu zibaawo okututeekerateekera ekiddako mu maaso. Kale n'olw'ensonga eyo njagala okuba nga ate olunaku lwaleero wano wetukoma tuli wano mu Lubiri olw'omulangira we Dubai wetusinzidde olunaku olwaleero okuweereza ndi n'omuyimbi Flona ngezaako mugumyagumya omugamba nti ebyo walabye tebikujja ku mulamwa. No, but I'm strong kubanga bingi ebikyajja Alan. Eno industry si yakusekeramu. Industry ya mifumbi atali redde kubeera mu nkima abatajja gumira mikira gyayo kuba we ziba zizina so oba olina kuguma okujegerera kubaawo bibaawo kubanga not everyone like what you're doing. Nze naye nga kisigala nti bannange yabadde performance lwakuba nti mune ffenna tupasivinga ebintu mu ngeri ndala kati ye yakirabye bwatyo bwe yakirabye naye omukulu twavudde eri nga tuzina bulungi bambi senga kwabadde buta okumwesibako teyanditaddewo mikono mu mugongo kunnemesa tuuka wansi. Kituufu. Kale njagala okuba nga ate mbasibirano olunaku olwaleero so cruise exclusive toyina kuvaako subscribinga sharinga videos zange mwebale nnyo tulwana kuweza mitwalo 10 okulaba nga ate ekintu kino tukyongerera ddala ku level endala kyovula batutambula mu mawanga ag'enjawulo. Taki ndowoozaako okujjawo ettaki abantu bange ab'ettaki tubeere ekintu kino nga tukyogerayo otherwise njagala okuba nga ate mbasibirano musibe bulungi mweraba.